Abantu ba Katonda Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nze mubuulize Edward Kiyaga Ssaalongo. Nanzize okunyumyako nammwe ku bigambo bya Katonda. Olwaleero njagala tulabe ekigambo kukyuka. Okukyuka kye kiki? Okukyuka kwe kuleka ebibi by'obadde okola, oba kwe kuleka okuwakanya kw'obadde okola n'olyoka otambulira wamu n'oyo gw'obadde owakanya. Mutera okuwulira ng'abantu baga nti balabye omusana. Ekyo nno kigambo kituufu nnyo okukozesa naddala ku sayidi y'enjiri. Njagala mbawe ebyokulabirako ebya musajja wa Katonda ono Sawulo. Bw'onooba otutte obudde n'osoma mu bikolwa by'abatume essula ya 9, onootandikira ku lunyiriri olusooka otuukire ddala ku lwa 23. Ojja kulaba omusajja ono Sawulo nga yali muyigganya w'abagoberezi ba Kristo. Era yalina amaanyi mangi. Era Bayibuli etugamba nti yalinga awanda muliro ng'ayogera ebigambo eby'obusagwa ku bonna abayitibwa abayigirizwa ba Kristo. Era lumu bw'atyo n'ateesa ng'ayagala agende abatulugunye mu tteeka. Mujjukire omusajja ono Pawulo yali munnamateeka, yali yasoma. Kakati buli kye yakolanga kyonna ekyokuyigganya abantu aba Kristo ng'akolera mu tteeka. Kale bw'atyo lumu yagenda ewa kabona asinga obukulu, n'amugamba nti mpulira eyo abantu abasinzira ne batendereza Mukama waffe Yesu Kristo. Naye njagala nkole ki? Ompe ebbaluwa, ompe olukusa ngende mbatigomye nabo bannaneewuunya. Bw'atyo kabona omukulu n'amuwa ebbaluwa. Kankusomereko ebisoboka. Ebikolwa by'abatume 9 olunyiriri olusooka agambye bw'ati: naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'eby'okutta abayigirizwa ba Mukama waffe, n'agenda eri kabona asinga obukulu. Haleluya! Agenzeyo kukola ki? Wuliriza munyiriri olwokubiri. N'amusaba ebbaluwa ez'okugenda e Damasiko eri amakuŋŋaaniro, bw'alirabayo abantu ab'ekkubo oba nga basajja oba bakazi, abasibe abaleete e Yerusaalemi. Olwokusatu, awo yali ng'atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana ne guva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola, n'agwa wansi. N'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'ayogera nti, ani ggwe Mukama wange? Yesu n'amugamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Haleluya! Yesu n'amugamba ebigambo ebyo nti, naye golokoka oyingire mu kibuga, onoobuulira ebikugwanidde okukola. Nti onoobuulira ebikugwanidde okukola. Naye abaali batambula naye ne bayimirira nga basamaaliridde, kuba bawulidde eddoboozi naye ne batalaba muntu. Sawulo n'agolokoka wansi, amaaso ge bwe gaali nga gazibye, n'atalaba kintu. Ne bamukwata ku mukono ne bamuleeta e Damasiko. N'amala ennaku 3 nga talaba era nga talya wadde nga tanywa. Katusooke tukomaawo. Sawulo ono nkugambye nti yali agenze kuyigganya abagoberezi ba Kristo. Era ekintu yali akikolera mu tteeka kuba yali yasoma. Kakati wuuno agenze. Kabona omukulu oli amuwadde ebbaluwa. Munange bw'agenda
abaana atera okutuuka e Damasiko omusana gw'omuggulu ne gumwakira ne gumwetooloola ye yekka ne gumusuula ennume y'ekigwo. Bwagwa eddoboozi ne limuyita nga bwe tuwulidde nti onjigganyiza ki Sawulo? Sawulo abuuza nti gwani mukama wange? N'amugamba nti nze Yesu gw'oyigganya. Ebiseera bingi eddoboozi lituyita, oluusi ne tuddamu naye ne tutakyuka. Mukama nno bw'aba ayagadde tolina w'omuwonera, kubanga Sawulo ono ye yali agendanga kuyigganya bagoberezi ba Kristo, naye Mukama yayagala akyuke era aweereze. Bw'onooba ng'osomye paka wenkugambye munange Sawulo ng'ava wansi nga bamukwata ku mukono naye ng'amaaso gazibye, nga bamutwala mu nju gye baali bamulagidde okgendamu, ng'abeera omwo ennaku 3, talya tanywa ate talaba. Nkubuulidde nti Kristo bw'anaabanga ayagala okukukyusa ayinza okukuleetera embeera zonna, nga ssente ozikola naye nga tozirabako, nga zijja mu bungi naye nga tozirabako, abaana n'obasomesa naye nga tebavaamu, kubanga Mukama yakuyita n'ogaana. Akuyise ozimbe ekkanisa ye, akuyise olabirire abaweereza onyooma banyoome, akuyise olabirire abanaku oyitako bayite n'obuumuula enfuufu. Emmotoka zo zeziggwawo, kwegamba buli kimu kiggwawo naye tomanyi. Tunuulira eddoboozi oliwulire bwe liba nga likuyita. Wandibanga oli awo olwaleero ng'oli mujaasi naye nga wali Reverend, Katonda akuyita. Wandibanga oli awo oli mubbi naye nga wali muweereza omunene ow'amaanyi, Katonda akuyita. Ekyatuuka ku Sawulo wano Bayibuli etugambye olunyiriri olw'10, yaliyo omuyigirizwa mu Damasiko erinnya lye Ananiya. Mukama waffe n'amugamba mu kwolesebwa nti Ananiya, n'amugamba nti laba nze nzuuno Mukama wange. Mukama waffe n'amugamba nti golokoka ogende mu kkubo eriyitibwa eggolokofu, obuulirize mu nnyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Sawulo ow'e Taluso, kubanga laba asaba, era alabye omuntu erinnya lye Ananiya ng'ayingira ng'amussaako emikono azibule. Naye Ananiya n'addamu nti Mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi, obubi bwe yakola abatukuvu bo abali e Yerusalemi bwe buli obungi. Nkugambye nti Pawulo bwe yagwa wansi, Mukama n'alagira bamutwale mu nju ya Yuda. Mu nju ya Yuda eyo n'amalayo ennaku 3 talya tanywa ate tatunula. Kati Mukama atuma Ananiya eyali omu ku bayigirizwa, naye amugambye nti Mukama wange, omusajja oyo namuwulirako obubi bungi, atta abagoberezi bo, tanzite. Mukama waffe amugamba atya mu lw'14. Pawulo Ananiya akyewolereza wano na wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo. Naye Mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kye kibya ekironde gye ndi, okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri. Owulidde Mukama ng'amaze okukulonda, tafudde ku bikolobero by'okoze n'obubi bwonna bw'obaddeko. Kaakati ataakwolesa n'akutumira. Essaawa eno ali mu kukutumira Edward akugambye nti munnange situka okola omulimu gwa Mukama, oguwagire, ate naawe Katonda akukole mu kyoyagala. Bannange, tunaayogera ki? Kiki kye tutalabye? Kiki kye tutamanyi? Katonda bw'aba akuyise ffe abamu twali bayimbi b'amaanyi, Katonda n'atugjayo. Twali ba producer b'ennyimba z'ensi, Katonda n'atugjayo. Twali basomesa mu classroom, Katonda n'agamba nedda, nkwetaaga mu nnyumba yange. Mukama ng'akwetaaga mu nnyumba ye, kubanga akulonze okuba ekibya, obuulire abantu bonna enjiri. Ne bw'okola otya tosobola kumudduka. Kakati no ssebo naawe nnyabo oli kibya. Beera nga Pawulo ogondera eddoboozi lya Mukama nga tonnafuna buzibu, kubanga ate eddoboozi lya Mukama bwe linaakuleetera obuzibu olyogera ki? Wulira ebigambo bino
mu lunyiriri olw'16 agambye nti kubanga ndimulaga ebigambo bwe biri ebingi ebimugwanidde okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lyange. Ate nno Katonda akujjayo ng'akuleeta okubonyaabonyezebwa olw'erinnya lye. Anti abamu bwe bakulaba bakuvuma, bagamba abo baalemwa, bagamba abo tebalina. Mpulira n'abantu bangi nnyo nga bavuma abaweereza ba Mukama, ne bakwata ku ono ne bakwata ku oli. Ekyo kyatugwanira era tulina okubonyaabonyezebwa ku lw'erinnya lya Mukama waffe. Nze ndi mubuulizi mu Anglican, naye waliwo ne gye bakutwala nga bakukyusizza n'emmere n'ebali mu kukuleetera. The first 6 months balina okuliisa abaweereza naye ne bataleeta mmere. Naye ekyo okubonyaabonyezebwa kukugwanidde. Haleluya. Kakati nowulira, Ananiya n'agenda n'ayingira mu nnyumba, bwe yamussaako emikono n'ayogera nti, owooluganda Sawulo, Mukama waffe antumye Yesu eyakulabikira mu kkubo lye wafulumamu, ozibule ojjuzibwe Omwoyo Omutukuvu. Amangu ago ku maaso ge ne kubanga okuvuddeko amagamba, n'azibula n'ayimirira n'abatizibwa. Njagala kutegeeza, yimirira, zibula, batizibwa. Maliriza katono, waliwo n'aboogera ku bigambo by'okubatiza. Njagala kubuuza, olowooza Sawulo ono mu nju ya Yuda mwe yali Ananiya mwe yamubatiriza mwalimu ekidiba omunyikwa? Temwali kidiba. Era nze kyendowooza era kyenkakasa nti yabatizibwa n'amazzi gano ag'okuyiwako. N'olwekyo okubatiza kwonna okwo oluusi okubayombya kwa bwereere. Era ffe Abakristaayo abantu tubabuulira titubatizibwa nga Pawulo bwe yabatizibwa. Haleluya. N'olwekyo Pawulo Bayibuli etugamba n'asituka n'atandika okubuulira enjiri. Abantu b'omu Damasiko ne bagamba nti si yeewuuye yattanga abantu, era n'abalala ne balowooza nti lwali lukwe. Naye ye ne yeeyongera okubuulira enjiri ey'amazima eya Mukama waffe Kristo. Ate oluvannyuma n'abalala ne bapulootinga okumutta. Bw'oweereza Kristo waliwo ate abeewuunya ne bagamba nti oyo si ye kiyaga eyayimbanga mu nsi, si ye kiyaga eyali omusomesa. Kakati yabuulira enjiri, abalala ne bapulaaninga n'okukola ki? N'okukutta. Naye nkubuulira mu byonna byonna nga bapulaaninga okukutta, waliwo oli eyakuyita era mwesigwa, ajja kukulabirira, ajja kukumazaako okutuusa lw'oli musisinkana. Mukama abeere nammwe, naye mbaagaliza okukyuka. Amiina.